basula baana basome ebitabo bayige Katonda n'empisa eza bulijjo ebyo biri mandatory ku bye bagenda okuba nga babateekamu wogenda okuteeka omwana wo kale mukama abawo omukisa eyo nga nvuddeyo tuba tugenda mu kanyomera ka security alert njagala muntu agingira abantu abali ku shawa ya Lake Victoria showers of Lake Victoria mu bantu agingire wano abantu be Mpigi namwe mwe nabeetolodde ngenda kuyogera ku bano nakugamba bwe mbanyi n'ekintu kyenjogera wano ku video yange saagala kuleka ng'oli mu box byenjogera gaziya ekitimbo ojje wammwe gwatali ku showers za Lake Victoria naye abantu b'Empigi abantu b'e Buwama abantu b'e Bunjakko mubere ku video eno abantu b'Eggolo abantu ba ekyo kitundu kyenaleeta nga nkitematema okukijja e Masaka okukikuba ku Kampala mujje ku eno video naye sample eri Mpigi Buwama Bunjakko aha kati gwe bye nayogera eno obirabe wammwe ng'omanya akabaate ke kamu kyekyo olwaleero nabadde nabategeezezza ku Olivia baali bamugambye bw'atagenda leero mu kooti bagenda mumukwata kuba bamuweereza ekibaluwa naye agenzeyo leero nga kooti teyakoze ne babagamba bajja kuddayo nga 13 era olw'okutambula okwo kwatambudde bw'avudde mu kooti bw'avuddeyo e Kanyanya ayitidde mu ddwaliro nkomye okumuwulizaako abadde alina kamunguluze nabiki nkomye okumuwulizaako nga bali mu kumujjanjaba so sinamanya oba avuddeyo oba bakyamuleseeyo tujja bimanya oluvannyuma nabadde nabagambye eggula ekitongole kiramuzi nzija nyina fayiro y'abalamuzi gye nguddeko waliwo enkyusa y'abalamuzi ey'ekyama nga tebagitimbye ku memo ya Ministry of Justice kubanga oba ku kooti wonna kubanga tutera nnyo okuzisomola ne tubapositingirayo memo kati tebaataddeyo ku memo Karugire ne Kiryowa Kiwanuka bakoze enkyukakyuka mu balamuzi buli omu nga bamuteeka mu kifo wagenda okukolera emirimu gyabwe okusinziira bwe bajagala ab'emubende ab'ettaka mwekaabire babaleetedde omubbi w'ettaka ab'emubende enzija so ngenda baleetera ekiri mu kitongole ekiramuzi naye si leero fayiro yaabwe ennene mbadde bize nnyo okay nagifunye mangu naye okugisoma ogiyitamu ogisengeka okola biki bingi nnyo ebibaddewo ate mbeera ndi nkola misana biki obuvunaanyizibwa eno n'eno so ne ngiyitamu halfway then ngenda giyitamu ekiro ky'olwaleero ngiyitemu enkyemisana nja gibaleetera briefly abalamuzi nzija waliwo enkyukakyuka mu balamuzi naye zakyama nzija paramenti omusimbi gutokomoka mu paramenti omusimbi guyita mu paramenti ababaka balidde omusimbi nkirabyeko ne ku peegi ya Honorable Ssenyonyi akitaddeyo gendayo kirabe ekiri emabega w'emizindaalo ekiri emabega w'emizindaalo babamazeeyo sente zebabadde babanja Museveni kuba babadde nga bamubanja obusente bwabwe kakati sente zebabadde babanja esente omusimbi omulala etteeka lya court martial n'etteeka ly'okulondera mu paramenti ebintu bibiri ebyo mu bitunuulire nnyo okulondera mu paramenti ne court martial omusimbi guli mu paramenti abatagulidde bayinza okuba nga tebawera na ku ngalo 5 bayinza okuba nga tebawera 5 naye nabyo katongero bitunuulira tujja bibawa paramenti kiraka waali tukolagana naye bulungi ne ofiisi ye ne permanent secretary tukolagana naye bulungi mu ofiisi ye wali ba secretary be tukolagana nabo bulungi information ejjanga katubabuulire temutya bwe tuba tuyogera mwe munneesige lwaki temunneesiga mwe munneesige kyemba kugambye kiba kyekirina okwogera byesiina kwogera si byogera nze sisimatuka kigambo bakulimba era gwe woowulira nga njogedde nembanga ayiseewo oba weerimba eyo nayo nvuddeyo Fiki Gaza temumutwalirako budde temumutwalirako matu mumuleke yalya sente z'abasajja bamubanja bagolola bye bagala okugolola baagala adde nga hero baagala adde okukwata abavubuka balina engeri gye baagala obbizanyazannyamu awo mubaleke bafiire mu firimu yaabwe yalya sente z'abasajja ne mulabula
ne mulabula kaakati olw'okuba takyasobola kujja ku kitebe kya Nuupu, takyasobola kugira wano mu Nuupu, kati baagala muyisa sayidi eyo, mubaleke bafiire mu firimu yaabwe. Oyo naye mumazi. Abantu b'Egomba muwulire. Abantu b'Egomba muwulire ebigambo bino. Senga abaana bammwe batandika okubula mu Gomba nga babawamba olw'okuba ba Nuupu, nga bababuzaawo olw'okuba ba Nuupu, temugamba muntu mulala yenna, temubanja muntu mulala yenna. Kisa kya Mabina yagenze wa Muhoozi n'asaba, alina ttiimu y'abantu baali nabo, ne babakakasa nti nno bagenda kukutula Nuupu mu Gomba. Era Kisa kya Mabina n'asaba Mani Power, n'asaba ebintu bingi nnyo, security, asobole okumalawo abayeekera ba Nuupu abali mu Gomba. In fact babatuumye bayeekera in quotation. Omwana yenna bw'abula mu Gomba oba mu kitundu oyo omusajja kyatwala nga assistant, simanyi deputy assistant RDC, Kisa kya Mukama yagenda okutandika okuwamba abaana bammwe. Kisa kya Mabina tali yekka, alina gurupu nnene ey'Abanyarwanda abeefuula Abannayuganda abawamba ababba amataka gammwe. Waliwo omwami atandise ofulumya ebipande bya 2026 bamuyita Mukimbiri Ronald, mumumanyi? Mukimbiri Ronald mumumanyi? Balina gurupu nnene nnyo egenda okutandika okuwamba abaana b'abantu nga balwana ne Nuupu oba nga balwanyisa Nuupu okugijja mu Gomba. Oyo omwami oyo omulaba, ebyo ebipande mubiraba mu Gomba. Ebipande ebyo mubiraba mu Gomba oba temubiraba? Mukimbiri Ronald. Omwana w'omuntu yenna senga abula, tiimu eyo ya profilinze abaana mu Gomba okutandika okukwata abaana b'abantu e Gomba. Omwana yenna bw'abulawo, abo be b'okwokya. Omwana yenna bw'abulawo, abo be b'okwokya. So basabye omusimbi, basabye Mani Power, basabye ssente, basabye mundu okukutula Nuupu mu Gomba. Mukimbiri Ronald si mubbi wataka oyo, kyokka ate tekiganda abantu ba Gomba oyo omusajja okukola olukuŋŋaana ne mugendayo. Abantu b'e Gomba, olunaku lwe ndijja e Gomba, nja bayita ku kisaawe Kabula soke gundi mbakumeko omuliro, mugeze muleme kubuuka bano abasajja, mujja kulaba. Eyo nvuddeyo. Camp singa bwe twazirabye eggulo, abantu bangi eggulo emitima gyabwe gyakutusola video y'eggulo, politics gwenna baddemu eggulo. Ebintu ebyo tetubibabuulira oba tetubibalaga kuggwamu maanyi. Tubibalaga tubireeta mwongeremu namba 2, mwongeremu G ennene tusobole okuyita mu buseerezi bwe tulimu. Abavuga ebidduka mu kimanyi bulungi, bw'otuuka mu buseerezi ng'oli ku pikipiki oteekamu namba 2 oba namba 1, piki neggumira bulungi neeyita mu buseerezi. Bw'ogereka mu namba 3, simanyi namba 4, akaseerezi kakusitulako ne mu bbanga. Kayinza okusitulako ne mu bbanga n'obukamu mu bbanga dding, tomanya na bw'otuuse ku ttaka. So ebintu bino tubibabuulira kuteekamu giya ennene eyita ku lusozi luno oba eyita mu buseerezi. Mukitegedde? Kale nabalaze kampu ez'enjawulo eggulo mu politics gwe twabaddemu. Bwe kiba kisobola otuuka kwabo, nakugamba Uganda yonna ekintu kino twakireetadde emabega ne tikyalumbuye nga tubagamba. Omusajja atwagala mu kampu ffenna bw'atyo bw'atwagala, bwe tubeera mu kampu bwe tutyo anywa otuzzi. Yakikola ba Northern Uganda, kati alina abalala baali mu kuteekamu Ebunyoro, Ebugisu, Wawa, bonna abatadde mu kampu. Kati akisobolera ddala ne mu Buganda bajagala mu kampu ennene ezi. Tetwazibagamba 5 oba 6. Bazidi marketing adda bakitwala mpola. Kati wulira.
bannayuganda bwe mutazuukuka mangu omulembe gwaffe guzzeemu okulumbibwa akabano part 2. Bwe tutazuukuka mangu omulembe gwaffe guzzeemu okulumbibwa akabano ka 1905 ku nkaaga abanyarwanda abayingira nga banaku nga bakozi nga bapakasi. Omulimu bw'ogumuwa ne bw'omuseera yagukola n'olabira ddala ng'omuwadde ekitundu ateme ebikata okuva kuno ne kuli n'agamba emitwalo 10 n'omugamba 10 enda olimba ki nze nnyina 3 ne mujja nga mukanoyongeramu 10 ezi ne bajja ne batema lumonde nga naawe okiwulirira ddala obanyize naye bo ne batema lumonde. Kakati nze nkubuuza ebintu bino obirabe ewammwe mulaba abanyarwanda abakomyewo abanoonya obubudamu mulaba abanyarwanda abali mu kupakasa ku byalo by'ewammwe. Tunula ku byalo by'ewammwe buli musajja omukulukulu oba omusajja omugundiivu ku kyalo awasiza omukazi omunyarwanda ku byalo ewammwe gyebiri ebunjako gyebiri. Buwama yenna abuutikiddwa abasajja abalinawo akantu abalinamu ku kasente abalinawo ku nnyumba muwasizza abakazi abanyarwanda ng'ate sina ba myaka gyammwe batambula nga bapakasa tu. Bw'omala owasa omukazi omuwasa ali eka ng'akulaga nti naali eka kati wenjogerera awakaawo waliwo abaana abawera 3-4 abali mu P1 P2 P3 nasale P1 P2. Omukyala yaddayo n'abaleeta abo be bagenda okukyusa amannya bayingire mu mannya ag'ekika ekyo. Bino byaliwo mu nkaaga. Njagala abantu b'ebuwama mutandika okuza akatambi jalamba wawa mwenna mutandika okuza akatambi mitala Maria nabiteete kati njagala ekitundu ekyo kyonna Kamengo mutandika okulaba buyiga abantu b'ebuyiga Kamengo buyiga ebuyiga wali abanyarwanda bakulaga nti banaku nnyo naye bw'omuleeta awaka waliwo obwana obuto waakiri 2 oba buwala oba bulenzi obu babukakasa nti kati awo waabwe tebalina kuvaawo. Mugenda kuddamu okutondoka nga bajjajjaffe bwe batondoka mu gyenkaaga mu gyataano kati ng'ababa n'abaali bapakasa bakidda walime bwe bajja effamire kitaabwe simanyi jjajjaabwe mwe yajja okupakasa famire yonna yafa neggwawo ng'ate nannyiniwo yali mugagga ng'akola mu gavumenti n'afa n'abaana n'abazzukulu. Oli ye n'asigalawo n'azaalirawo abaana ne bazaala bakidda walime kati baguze okuva emutundwe paka eri ekasenge eyo wonna ne bakomawo ekyengera ne bagattako eri bagenda Ntebe Sisa. Kati nze mbabuulira ebyo bye muli mu kukozesa abanyarwanda ffe bwe baba batuleeta wano okujja eno okukola kampani ebeera ekuleeta efuna obudde nebatwala mu briefing ne babasomesa ogenda mu kiyumba omuwarabu yeeyisa bwati bwe yeeyisa bwati okola bwoti beera bwoti osobola obbeerayo bwe bakola bwe bati kola bwoti bwe bakola bwe bati kola bwoti naye nga tetulina agenda yakutwala nsi yaabwe. Kati eyo briefing gye nkugamba njagala ngikuddizeeyo ku banyarwanda bo bwe banga bakola briefing yaabwe ebeera etya. Baba briefing basooka ne babatwalira ddala ku lubaawo ne babasomesa ne bw'abanga civilian ayinamu olumilitary olutono ayinamu lu intelligence olutono era bw'ajjewo okulima abatalima ebyo bye mulaba beegonza ne babeera abantu abalungi omulimu gwagumalira mu budde asobole okudda omulimu gwagumalira mu budde oba omusedde yagukola osobola omuzza n'enkya n'ejjo ne luli naye wa abatazze kulima abalina byalaba abalina byaketta abalina ebyokulipootinga. Now mujjukira olunaku lwe najja ne bagamba nti akabano kayina olukiiko meeting ku biici emu ebunjako gye bayita Emakungu Kyabago. Mujjukira lwe nakibagamba ne mbagamba wali akabano kati wulira kiki ekyaliyo. Abo abanyarwanda be mulabanga abapakasi abakutusa ebipale be mulabanga bayungwe be mulabanga abatalina mwasirizi abo muganda wange Olivia Katende wuno kwali kitegeeza zengulu. Okay, Olivia tukusabira mukwano tusabiza okulaba. Ekyaliyo ku biici eyo kiikino kuba nabagamba nasigala nkinoonyereza nze sikugamba nga nti nnoonyereza ekintu nolowooza nkivuddeko. Tusigala tukinoonya paka lwe tukigwamu.
Muhoozi yajja Bunjako n'abeerayo ennaku 2 era nabagamba nti yagenda okulembera saabagamba kiki ekyaliyo. Abo Abanyarwanda be mulabanga abakuba empale ebiraka bonna buli kiro baakuŋŋaana awo abakama baabwe bajja nabo bennyini bonna mu kizinga Bunjako baaliwo ku biiki ekiro. Bamanerenda bonna bamanerendazi bonna bamanerenda abali mu kizinga Bunjako bonna baaliwo awo. Ndowooza ab'omu Buwama yenna oba mu Mpigi yenna baaliwo awo naye nga bajja kiro. Abamu bajjira ku maato, abamu baayita ku ttale ne bafuna briefing mu kitundu ekyo. Kati abantu b'e Bunjako waliwo ebintu bye mulaba nga temusobola bivuunula. Nze yabizudde mu fayiro biibino. Mulina enkambi z'amagye ze mulaba ziringa ditaachi ziringa ez'okusaaga. Waliwo ditaachi eri ku Lukolo. Omugga guli ogwagwamu ekimotoka mugujjukira. Ogwagwamu ekimotoka nga waakagusomoka bwoti. Kubanga kati baddamu ne bagutereeza ne bagutinda. Ogwagwamu ekimotoka ndagubalaga wano. Baguyita Lukolo. Bw'ogusomoka ng'odde eri ku sayidi y'e Bunjako ng'ove ne Buwama n'ogusomoka ng'oyingira ekibira ugundi waliwo ekibira bayitawo Lubembe. Ekibira ekyo kyali kya gavumenti. Kati awo waliwo ditaachi y'amagye. Awo waliwo omusenyu ogufaanagana ogw'omulwera. Era waliwo ebimotoka ebisimayo omusenyu ogwo wakati w'omugga n'ennyanja waliwo ekibira. Kati eyo bajjayo omusenyu ku nnyanja ekibira n'omugga ogwo Lukolo. Kati ne babagamba mbu waliwo abaagulayo contract abakwata contract bali abambu baagala kuttiŋŋana ne bateekawo ab'emmundu bakwata amanda mbuno ba NFA bagamba ba environment NEMA era bakwata amanda bakwata abantu ab'enjawulo emmundu ziri awo ku muggukiro ku Lukolo eyo ditaachi emu. Poliisi e Buzambi baagikomezzaawo eriko abasirikale 13 abo bameka kati. E Buzambi bazimbyewo poliisi eriko abasirikale 13. Lubembe ditaachi y'amagye. E Buzambi waliwo poliisi abasirikale 13 bagenda batekako n'aba UPDF era. Kati nojja mu kibira ky'e Ssenyondo waliwo ditaachi enkambi y'amagye abakola ku mazzi. Bali betutera okuyogerako ennyo gundi ewaali Katembeya simanyi baani betuze tugoba waawo. Kati yafuuka nkambi nnene eriko ab'amagye. Gwe balabanga abali ku mazzi. Muwala wa Museveni yagula eri Bunjako gy'asembera ne basimbayo ensuku. Muhoozi bw'ajja eyo n'atuula n'Abanyarwanda ne bagira byonna ennaku 2 ze yamalako. Baleeta tanka z'amagye zimajegere zayita ku mazzi. Ne bazitikkulirawo ku biiki ekiro. Ne bazivuga ne zigenda eri mu nnimiro zaabwe gye bagamba eri gye bakola ewali ettaka lye bakayanira n'omugenzi Isaaka lye baali baagala okuggyako Isaaka eyafa. Kati waliyo tanka ezisoba mu 3. Oba baagala kukolayo nkambi y'amagye oba baagala kukolayo tterekero ly'amagye lya byakulwanyisa waliyo tanka ezi waliyo amagye. Kati ekizinga emmundu eziyingidde mu kizinga zaagala ki? Ditaachi zonna nze babalidde mmwe mubiraba ng'ebyokusaga nkugambye ku Lukolo waliwo ditaachi. E Buzambi waliwo ebyo byalo bisembereganye from Lubembe tu Buzambi waliwo poliisi. Poliisi eyo ya eriko abasirikale 13 bagateekako n'aba UPDF. From Buzambi tu Bugoma ku Lwafu waliyo ditaachi gye balaga nti ekola ku nnyanja. Kati ate from there odda Ssenyondo from Ssenyondo tu Makungu eriyo Emmamba. Ezi militarily bali mu kwesetinga strategically bali mu kubawa Banyarwanda mu bawasa. Abasajja abakulu bonna ku kizinga bampadde amanya gaabwe awamu abamu ku bo bange. Teriyo muntu wange agenda kuba ku simu yange ng'Omunyarwanda amunyatudde nkiddamu. Kubanga sina kye sibagamba. Abamu ku bo balinako Oluganda. Omunyarwanda bw'akunyatula tokuba ku simu yange. Nze mbadde open ekisooka sibatya mbabuulirira ddala nti kino ne kino ne kino ne kino. Tewali muntu wange gwe sigambye ebintu ebyo. Kakati ebyo byenjogedde ewammwe ku kyalo gyebiri. Mulaba abasajja abakulu abazeeyizeeyi bwe bawasiza abakazi Abanyarwanda. Mulaba bwe batandise okuleeta obwana obuto okukulira awo.
akabano kankaaga bwe katyo bwe kaali akataano omwagendera bba waswa vitali. Kati abo abantu bakola bwe bati basooka ne babeerawo kalandasitayini ne babeeramu ne basirika era tebalina buzibu bakulaga nti tebalina buzibu naye emirambo lwe ginaatandika okugwa emmundu weziri abo boolabanga abapakasa abambadde ebipale ebyebiraka bakolekitinga bulungi nnyo ne ditaachi ezo era bwe balina information ey'okutuusa wagituusaawo mangu nnyo. Kati abantu b'e Kammengo abantu b'e Katende olubuubuuto olwo lwonna odduleeta oddugatta ku kibuga Kampala mumanyi ebyobugagga ebiri awo. Kati njagala ombuulire baleeta batya tanka ne baziteeka ebunjako tanka 3 nga weerere mugenda mu kampu batandise bateesezza bagenda kubalobesa okuddamu okubawa ekifaanana emirembe bagenda bagamba muddeyo muvube awo mulyoke mugwa amatu mutandike okutusirikirako ebinnyo nga mutula mu nkuŋŋaana za NRM era nga muyimba NRM kati mugende muvube. Naye nze mbuuza ebbanga ery'emyaka 5 gye mumaze nga temuvuba ADF yebadde bagoba ku nnyanja abantu b'eggolo abantu b'e Namirembe abantu b'e Katebo abantu b'e Bunjako abantu b'e Bussi abantu abali ku nnyanja Kammengo Sisa musirika ebinnyo ADF yebadde ebaganya okuvuba. Njagala mumbuulire ADF yebadde ku nnyanja nga ye yabagoba mu kuvuba. Nalaba juzi wa ene saidi z'emukono gye bali bayitayo batya nga oyo omukazi akulira ennyanja asinika ebinnyo nga muddeyo muvube bule muba muweri atulidde yingini lwaki babiwamba nga ye yabiwamba era abantu ne mukuba engalo. Kakati awo babawe ebitishaati mutandika okuzunga n'ebitishaati muyimbe NRM mukole mutya yeekyo kyayagala. Museveni tayagala kalulu kammwe ekyo kye mumukolera during kalulu n'abayita ne mujja kimumala ye kyayagala amagezi agamuyisaamu gage nkiddamu gwe owa Nuupu gwe bawaayo omutwalo n'oyambala kitishaati n'ogendayo ye Museveni kyayagala kulaga nkuŋŋaana ze nti zirimu abantu ekyo kyovula bawaayiwawo sente epitirivu nti ekawempe biliyoni 13 mmeka zezayise kawempe kikyayagala akuba olukuŋŋaana olunene ebisigadde ajja kweyiiya. Bwe muba mumanyi muyina Abanyarwanda mu famire zammwe abayingiddemu abapya naddala abapya bano abazze mubawe obutwa nkiddemu taasa famire yo okwate Omunyarwanda alimu omunyaatule bwe mugaana temukuba ku ssimu yange mba ensonga eyo giruddeko kati ngeze ku nsonga endala. One ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno ogwokuna abaana baffe bakomawo Akireewo ne Gaddafi mwenna abeesimbyewo abali mu palamenti n'abaagala ebifo byaffe temulina kye mutugamba musooke mutulagira awo obusobozi bwammwe buli omu situla eggaali ogitwale e Masaka oba banaabateeka ku Zoom oba banaabateeka ku ki mwe mugende e Masaka woba otulagira obusobozi bwo tulabe wa wootandikira situla eggaali yo gy'ozimbye etunule e Masaka 16 public holiday mu Uganda. Ekyabadde mu Lubiri eggulo we wabadde emisinde emikulu naye emisinde gyasaasaanye Uganda yonna nalabyeko ab'Esoroti nalabyeko ab'Ejjinja nalabye ab'Emitiyana abantu badduse emisinde Uganda yonna paka London. 16 public holiday omukolo omukulu guli Masaka naye ate na buli omu wooli oteeka okubeera mu mukolo guno nga bwe twakoze ku mukolo gwa Ssaabasajja Kabaka tutegereganya awo nawo nvuddewo ekyabadde mu misinde tukyagala Masaka erabe ku bantu mu byafaayo nga tebalabangako mu byafaayo byayo. Masaka erabe ku bantu nga tebalabangako mu byafaayo byayo. Nkiddemu muli baddembe okuviira ddala ku kooti simanyi gyeri mubakkirize onguudo zonna from Lyantonde tulwera
wonna wajjule ng'emmotoka tezirina we ziyita. Muleke Masaka erabe ku bantu beetalabangako, ne Uganda erabe ku bantu beetalabangako. Batenda simanyirako Dube, simanyi Papa, simanyi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Kati ffenna abagala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu mumulageeko abantu baatalabangako naye waali atuule yeewuunye bano baavaawo. Ekyo kye tusobola omuddiza. Naye mumanyi Kyagulanyi Ssentamu gy'atujje. Okimanyi Kyagulanyi Ssentamu yasacrificinga, asacrificinze ebintu bingi, naye ekintu kyakyasinze okusacrificinga kye nalisobola kukkiriza ye musajja oyo okusacrificinga ekisanja kye eky'emyaka 5 221 ku 226 n'akiwaayo asobole okunona ffe abaali tebabitegeera. Ekisanja kino yali asobola okitwala mu buli mbeera yonna, naye yali agenda yekanga ffe, yali asobola okugenda yekanga ffe tatututte n'akireka n'amala okutunona atya. Yajjayo omusango n'agamba guno omusango nguzizaayo mu bantu nga ffenna tetubitegeera. Kati olwaliro ffe tusala emisango. Tulina akakiiko ka human rights wano ku miti. Buli muntu mu Uganda alina ekitongole kyagwamu. Bw'otoba futu soja obeera wa KDF, abo bonna babyakwerinda. Mu bo mulimu ba forensics, mu bo mulimu aba human rights, mu bo buli kitongole tukiyina. Yakomawo kasayamanya level gye tuliko nga atusika tujja n'akomawo n'asacrificing ekisanja kya myaka egi. Asooka tusitule tutambule ffenna wamu tuyingire ffenna gye tulaga. Ekyo tokiyita kyakusaga. Kati mwe bannayuganda ziraleka mbabulire, mwebaze Mukama kubanga si yenze Kyagulanyi. Nandi baleseeyo nga mwevulunga mu byammwe ebyo. Nengena nenkola memorandum of understanding nembeera vice president. Okimanyi Museveni yatuuka ekiseera nga ayidde nga nowa vice president abomuwa. Okimanyi Museveni yawaayo ekifo kya vice president. Eyo nvuddeyo nayo. So nga 16 public holiday, enguudo zonna zitunula Masaka. Abatalina transport mutubuulire, naye bwenkuwa transport wange n'otagenda Masaka. Abatalina transport mutubuulire, tujja bawa transport. Kati mwabe Masaka mufumbe emmere, mufune ebyokulya, bwe kikwatayo tutandikira awo. Pastor yogerako ku Matayo eyawambibwa. Banne kakati Matayo mugereko ki? Matayo ensi yonna ekimanyi Matayo bamuwamba. Matayo bamuwamba. Taddangamu kulabika, taleetebwangako mu kooti, tali mu kkomera, tali luddawa, be bamanyi gy'ali. Alinga muka Isaaka naye talabikako. Naye Matayo mumuleke. Matayo oyo Matayo Museveni Matayo yajja kwekiika. Nze kansirike. Matayo bamuwamba kuva Kasubi. Kale tugeze mu program. Okusooka byonna njagala okwebaza John Nabalaze eggulire ly'Eyibanda. Ffe wano tu discussing matters of national importance. Ffe tubeera mu byakusaaga wano. Nakugamba nina ekintu awaka we nakulira waabeerangawo emisango okuva ku makya paka kiro. Mubeera mwebasa ekiro nga bakonkona ani tata taliyo bannange nze gundi kati bwe tuwulira nga bagundi nga muzeeyi afuluma. Mmwe muba mumugira wano afulumira manju bw'ati n'amalo batunuulira muba muli awo ng'abagguse kabayi kiki mugyebale nga twewa positioni. Bwe muziba nga muze muno nanga giwunya nga tubikula akabaati. Kati nze nafulumanganga naye nga yayimirira wali nga nange newa position yange wali ne mundu nze naberanga escort. We nkugambye olumu yangamba yanfulumye gwe lugendo okunaaba ne mutwala mbuno mukuma mbwana abe nayingira mu kiyigo naaba nga ndi mwandachi yange nyine mundu yagenda okumaliriza okunaaba nga nfuluuta. Ngandi mu kitooke nfuluuta ne basanga bagwe kati ewaka waabangayo
okutagulula emisango buli akubiddwa buli alumiddwa buli akoze eki kati ng'obwenkanya abunona waka ng'olumu tutambula ekiro ekyo ne tugenda tunona gwe tulina okunona ne tukwata gwe tulina okukwata oba n'abaleete waka n'abakanya n'abatabaganya n'atabatwala ku poliisi. Kati ekintu ekyo kyalika kyankwata nze sidisikasinga kintu omuntu bw'aba alina obulumi bw'abaawo obulumi nsooka ne mbutuulamu nga mpulira oli omuntu kati awulira ata mba sisobola kukijjayo kyonna kyawulira sisobola kuwulira mukyalo oli kyawulira naye eggulo wabaddeyo amawulire mangi naye eri eggulire nalijjeyo tuli disikasinge wano ng'omukuumi nze nakuuma taata wange muganda wange ng'okumutukako osooka kunzijawo pita wakusaaga kati eggulire eryo lirino likomyewo njagala okwebaza abantu b'eyibanda bwe babawadde omulambo eggulo babadde bali mu kuziika Museveni kyakola bulijjo nkibagamba n'aleeta ow'emmundu ajje mbw'akuume mu kuziika baleese ow'emmundu omu n'abeerawo ali mu yunifoomu alina emmundu nga kyayagala fiya temubyogerako wateko kubanga wabaddewo n'abali muleeya naye embeera yabasusseeko nga tebasobola kuvaayo emmundu yabaddewo emu ali awo atiisa abantu muleme kubyogerako information ereme kutambula mbu olw'okuba mu mutya abanyankole b'eyibanda bamuguddeko ne bamukuba mobu ne bamutta naye omwana gwe basse ava mu bitundu by'Essebbeeyi simanyi waaveeyo waggulu nabagamba abanyigiriza ab'omwankole bava eno ne babatwala mu ankole nakakyogera wano emirundi emeka ne mbagamba ab'omwankole ne babasitula bagende banyaatule ab'engulu okitegedde kakati nno neggulire lirino ate teririiko kakwakkulizo nabagamba bwe tuba tusazeewo okubaako ekintu kye tukola nga tufeesinze n'abasajja bano temudduka nga mubaviira mubadduke nga mubayingiramu nga mubalumba wekapukyora very good abanyankole bayimiridde ne balumba omusirikale nga ye yadduka ekyo bulijjo nkibasomesa ne ku tiyagaasi nenkibabulira ne mbagamba temudduka tiyagaasi nga mumugenda wala mumudduke nga musalako ekimotoka kati eggulire liirino njagala olirabe bulungi ku NTV akawungezi nze Aniwal Katambo kutosako agobudde bunera katugatandikirewo nalino Police mu district ey'Ibanda etubuulidde nti ekutte abantu 29 ku byekuusa ku kuttibwa kw'omusirikale Sulaiman Chemonges eyabadde agenza okukuuma Chemonges yaliwa Chemonges yali mu Western Uganda kati genda mu Northern Uganda oba mu Eastern Uganda ojja kumanya abaliyo nabagamba Museveni atukutte ffe bannayuganda tutirimbule bannaffe twetirimbule ffeka naffeka abanyankole b'eyibanda gwe batirimbudde mu Uganda naye ate yabadde alina okutirimbulwa lwa busiru okuziika omusajja yafiiridde mu komera kigambibwa nti mu kuziika kuno abatuuze abataabadde bamativu ku nfa y'omuntu waabwe bakakkanye ku musirikale ono ne bamukuba emiggo egyamutiddewo poliisi etubuulidde nti ekutta abantu 29 bagiyambeko okunoonyereza ku baani abakoze ekikolwa kino eky'okutwalira amateeka mu ngalo ku Lwokutanula Ssabbiiti ewedde abatuuze ku kyalo ky'Embogo mu division y'Ebisheshe mu munisipali y'Ibanda bafuna amawulire ag'ennaku lwe bakimanyako nti mutuuze munnaabwe Lazaro Kahangire yafiiridde mu kkomera mu ngeri etankanibwa nazayo kumuleera konka yangambira ngu alina obuzibu kahereze kulya emmere muyasaaso okusinza ku b'eŋŋanda yamala kulya mmere ennaku z'omwezi 18 mu mwezi ogwokusatu ng'ensonga zaali zeekuusa ku nkana za ttaka n'asembibwa mu kkooti bw'ati n'asindikibwa ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokuna omwaka guno kyokka mu Lwokutanula Ssabbiiti eno bategezeddwa nga Kahangire bwe yafiiridde mu kkomera era nabuhikye erisangibwa mu disitulikiti y'Ibanda kyokka nga mu bbanga lino lyonna ab'eŋŋanda ze tebakimanyangako nti abadde mulwadde olunaku olw'eggulu Kahangire yaziikiddwa ku kyalo ky'Embogo mu muluka gw'e Kalangala mu division y'Ebisheshe mu munisipalite y'Ibanda bano beeyambisizza kaseera kano okulumiriza ekitongole ekiramuzi ne poliisi okudibaga emisango mu kitundu kino oba olyawo ekyaviiriddeko n'okufa kwa muntu waabwe mu ngeri nakakana ekyatankanibwa gavumenti tetuyamba bantu bekwatako ensonga zetwanza twaza erosibwa twaza hatu twaza hafuri twaza administrator general twaika aha regioni twaika musango okutaasa mu kooti
kuba batuuze teyabadde bamativu n'enfa ya munnaabwe beekengedde omusirikale Suleimani Chemongezi eyabadde asindikiddwa poliisi y'ebisheshe okukuuma omukulu. Olaba nga bwe bamulumbye. Olabye? Bano batandise mulaba bulijjo kye mbagamba. Ngaliko kyamanyi ku mpa ya muntu waabwe balabe taseguka ne bongera okutamira ddala. Mu kwetaasa Chemongezi yakuba amasasi agakutte abantu babiri kyokka kino kyayongedde batuuze kutabuka. Okitegedde? Ng'embeera etabuse ewaliziddwa okusuula emundu ataase obulamu n'akatayi tekayise n'akwatibwa ne bamukuba emiggo egyamutiddewo. Mwanyina w'omugenzi Businja Irene agamba nti obusungu bujja kutya okuba nti empa gavumenti kyeyabayambye mu kunoonyeza ku nfa ya muntu waabwe. Okirabye nti tusobola okufuna emundu. Mukirabye nti tusobola okufuna emundu. Eyo tewaliyo kintu kisinga bantu maanyi. Emundu etuuka n'ekufuukira ng'omuggo. Yatuuse ekiseera ng'alina okusuula emundu. Yatuuse ekiseera ng'alina okusuula emundu. Mbabuulira bannayuganda bwe tutatuuka ku mutendera ogwo nabagamba tusobola okusalawo. Olunaku lumu Museveni lwamala mu ntebe. Olunaku lumu ekitono ennyo Museveni atta bannayuganda 20 okwetooloola Uganda yonna. Ekitono ennyo. Abantu 40 abatta buli lunaku. Naye ne tusalawo ne tujja ku street tufe omulundi gumu nga tetugenda kuddayo bwatta abantu 20 abeera avuddeko. Naye jjo ya 2 nga kwali n'olwalira 2. Ene wiki kuva lwe yatandika abadde atta 2 okuva ku Sande 2 ku Manda 2 bulunaku. Ne tumulumba n'atta 2 omulundi ogwo n'aviirako ddala. Ne tukwata bahiro baffe ne tubaziika mu bitiibwa ne tuligestaringa gundi famire zaabwe ne tuzirabirira abaana n'abazzukulu. N'amala atta abantu 20 olunaku lumu kati nga tuli serious wewa wabeera agenze. Ekitono ennyo atta abantu 40 okwetooloola Uganda yonna. Omusirikale yatuuse ng'awulira kati emundu ye problemu emuzitoya tasobola kudduka n'agamba ye emundu kansooke ngisuule. Ekyo tusobola okukikola mu Kampala wakati. Olaba ebisolo byonna birina ati buli kisolo kirina ati waakyo. Empologoma erina omutima omugumu erina amaanyi egeewulira. Naye empologoma neegeza neekanga ekintu ne kitavaawo evaawo. Ne bw'obeera ggwe ng'obadde otambula n'ogigwamu neekola eddoboozi lyayo neewuluguma n'osigala ng'oyimiridde. Naye ekyanga n'osigala ng'oyimiridde etambula n'ekuviira. Naye gezo dduke. Gezo dduke oba ogiwadde. Kasi toyimirira bw'oti. Neekola kyonna kyesuubira okuba neesika ettaka neyeekyanga neekola etya ng'etambula ng'egenda. Emanya bw'oba todduuse ng'oli musajja munne waayo. Abo abasajja olunaku lwe tuli banaabira mu maaso kw'eyo levo y'eyibanda tebagenda kusulawo. Ekisooka bajja bakiina mu bwongo. Essaawa zino revolution yabayingira mu bwongo nabo bagimanyi. Era bw'alaba okuwaganyala kwonna mwabala bajuze kawempe. Era waliwo olunaku abaana lwe baayimira ne bagira bati bali ne basiizinga ne badda emabega ne bawithdrawinga. Revolution ye balimu mu mutwe. Era olunaku lwe tuli resistinga bwe tune tuli resistinga ojja kutya. Tujja bagoba emisinde buli muntu yeewuunye. Waliwo omulenzi omu uno oyo yayogedde. Omulenzi ono mumanyi. Bannaye
awo nga bamuyirira. Abakungubazi bamugyeko emundu ne bamukuba okutuusa lwe yafudde. Abeerabiddeko n'agaabwe bagambye nti obuzibu bwavudde ku muntu eyabadde aziikibwa Lazarus Kahangire okufiira mu kkomera ery'Ennyabuhike nga bateebereza nti yattiddwa. Abalala bagambye nti Kyemongezi bwe yatuuse ku lumbe n'atandika okukuba amasasi nti agaakutte abamu ku bakungubazi nabo ne bamulumbagana. Oyo omulenzi oyo mumanyi bamuyita Nabosi. Nali naye wano mu 2016 mu ruumu egi wa NRM nnyo wa NRM nnyo ayagala Museveni ne muhooza obulamu bwe bwonna. Naye olaba kikolebwa ku muti omubisi naye atefe emiti emikalu. Oyo mumanyi bulungi yava wano 2020 we yava wano okuddayo ewaabwe. Bambuza ayukanagarize bigere nyuma. Oyo mumanyi bakola mu kampani emu abana baba n'amasasi ayindigambira abana abo abatwara mu irwaro. RDC w'Ibanda Richard Banjo atuuseyo wabadde ttemu n'avumirira ebikolwa eby'abakungubazi okutwalira amateeka mu ngalo. Omupoliisi oyo yasiima poliisi kugira ngo yize atekonji obusiki omupoliisi wa Uganda bamuyita nga ofisi ya RDC nikondemi. Omupoliisi wa Uganda bamuyita ye gwe basesi mu Uganda bwe yafa mwakwata abapoliisi bameka ku kufa kwe. Mumanyi nti mwatakawuma ku kufa kwa Kawuma babyakwerinda bameka abali bakwatiddwa kwegamba ffe mututte mwe mubeerewo namwe kamuziikeko. Ate ekyo ekintu kirina okutandika okutambula kati buli kitundu. Abantu bwe mutasuka kwerwanako ekyagaano bayingira mu bwongo kwe kumanya nti Museveni ye mulabe wammwe. Bwe muli mumanya mujja kwerwanako. Omukyalo oli yayogedde ku mawulire gano gensoose okubalaga mwannyina w'omugenzi yagambye bw'ati. Ku nsonga z'ettaka ezo bagenda ku LC ne bagenda ku LC 2 ne bagenda ku LC 3 ne bagenda ku region ne bagenda mu court wonna banoonya bwenkanya bamaliriza ng'omusajja bamusse. Bamala muwa mmere mu kkomera n'alya n'awulira ng'olubuto lumuluma n'afa. Bwe munaamanya nti Museveni ye problem ekibbattaka mu Uganda government police teba kikulimba mbu government erwanyisa ekibbattaka. Jonna babuulidde ku bya malaria. Leero musiibye mu nsaba obuntu obwo era abamu ku mmwe mbuba wadde bensobodde okuwa mbuba wadde bensobodde okutuukako. Obuntu buno mbadde mbubawa kirabika mwabunsabye bangi abamu ne sisobola batuukako kubeera nga mbubawa naye nga mbuwadde abantu bangi. General Yoweri Museveni Kaguta Museveni, President of the Otegere nti Museveni ye mulabe w'eggwanga Uganda. And the distinguished guests, it is indeed a pleasure to be here again to discuss matters of national importance and matters of importance to the sovereignty of Africa. This time our concern is WHO. WHO has been the cornerstone of the advisories on medical care in Africa for a long time, and WHO has done many good things for us. But WHO is also doing some very bad things that I would like to bring to your attention. We cannot afford to trust WHO anymore, Your Excellency, and I'll just mention a few things that have caused great concern to us. In 2014-2015, WHO brought tetanus eradication campaign in our country. It was a campaign to eradicate neonatal tetanus, babies who are born who eventually get tetanus. And the vaccine that was used is a different type of a tetanus vaccine that is a fertility regulating vaccine, where they take tetanus and combine it with a hormone called human chorionic gonadotropin that supports pregnancy. And when you inject a woman with that vaccine, she produces antibodies against that hormone and therefore is rendered sterile.
So we are noticing an increase in the number of infertility cases among young couples who examine and they are normal but cannot get children, or couples who are losing 3, 4, 5 pregnancies before they can carry any pregnancy to term. We were able to expose this, and we have even published a paper that is available. And fortunately, in 2017, WHO said Kenya is now free of neonatal tetanus, and they left our country. But they developed this vaccine over a 20-year period of research from 1972 to 1992, and they used that vaccine in South America, and it is possible it has been used in many other African countries. The second reason we cannot trust WHO, Your Excellency, is malaria. UK was able to eradicate malaria in 1921. The US was able to eradicate malaria in 1951. And from 1955, WHO has been working on how Africa can eradicate malaria, and up to today, we still haven't been able to eradicate malaria. And now they have proposed GMO mosquitoes. Seems like it's not enough to own seed that is going to be used to make our people poor because of GMO seed. Now they are making GMO, they are proposing GMO mosquitoes that apparently will sterilize the natural ones. Now we do not know the extent that kind of activity would take. But worst of all is that they are proposing vaccination of our children against malaria. Yet malaria is a treatable disease. In fact, the herb that is being used, the trees that are being used to create quinine, which is one of the best medicines, especially where there is resistance, the trees are grown here in Congo. Artemisia afra, Artemisia annua, is a herb that treats malaria just from drinking the tea of the herb. These things are available to us, and with concerted effort, Africa can eradicate malaria without the help of WHO. Now, one of our doctors in Congo wrote a paper that demonstrated how well the Artemisia tea worked and compared it to conventional medicine, and even demonstrated it works better than conventional medicine. And 2 years later, his paper was pulled out. It was retracted. We do not need a vaccine for our children to treat for malaria. Then, Your Excellency, WHO also proposes the use of the HPV vaccine to prevent cancer of the cervix amongst our children. We are supposed to inject our girls from the age of 10 with a vaccine called human papilloma HPV vaccine. Now, that vaccine is being said to be a vaccine for preventing cancer of the cervix. Your Excellency, that vaccine is for a sexually transmitted disease called human papilloma virus disease. It is not for cancer. Now, any virgin, whether male or female, is not at risk of getting HPV. And it is only on the first sexual experience that there is risk that one will get this disease. And if a woman got this disease and got sick with HPV, over 90% of them, their natural immunity destroy the virus, and she doesn't need any treatment from anyone. A small group of 1 to 10% will develop persistent disease. And this persistent disease, undetected for 15 to 20 years, is the only time it would give them a risk of cancer. And Europe and America were able to reduce deaths from cancer of the cervix to negligible levels by only popularizing a test called the pap smear test among any woman who has ever experienced sexual intercourse. One test done every 3 years. Your Excellency, WHO has always been an advisory organization. What Dr. Wahome is saying, the new international health regulations that they are pushing will make the decisions by WHO binding to all nations, and that is what we must resist. So if they decided that Uganda needs to have this vaccine, then it will ensure that the vaccine is actually given to all the people, because that is their decision, and those are the health regulations that we are saying should not be passed by now Dr. Wahome has now rang the alarm bell. I have been proudly promoting 13 vaccines in Uganda. You go and be vaccinated. 13 of them, including the one he's talking about, the one of anti-cervix cancer. So I thank you so much. I want to read that paper. So you are now coming up to fight your wars, because for us we fought ours. We are now in the
the background of supporting you. Now you take the lead and fight these wars. And I thank you for immunizing me against WHO. Because now you have given me a vaccine. Be careful about WHO. Baya ukananga Museveni yeyanzizza okumubuulira nga n'ebyokugema abisazizaamu. Wabule Uganda bali mukulanga kugema. Agambye yabadde afa galanga mugende babageme simanyo naye mujjukira abaana bamwe babakwatira ku masomero ne babakuba ekiyiso netamu eddako ne babakuba ekiyiso n'omukyusa essomero ne bamukubira ku ssomero eddala nababuuza ddagala kyero lye bagema eritayina overdose. Waliwo ngambye embuno nzivunule tulina budaka katukadde kika 11 kitegeeza bwe ntandika okukavunula ze dakika 2 mu mmeka kakati ataawo tunavaawo gweteekako video n'omuntu amanyi oluzungu akuvunulire byonna ebirimu nga bwe muyimirizaamu kubanga ebyokwogera tulina bingi. Museveni yava mu lukiiko olwo ng'akakasiza nga yeeyanzizza okumubuusa era nakakasa nti ebintu kakati ategedde ekintu kye bamugambye bamujja ekifu ku maaso mu Uganda tebakyaddamu kugema. Wabula abakazi abo nabagamba omukazi Rusa Aceng abantu beerira akawala kamwako katemu Jenny Rusa Aceng ojja ssanga abantu mu maaso ga Katonda be watta bonna basimbe emabega nga bakaba amaziga nga gwe watta abaana baabwe. Temulina zirabalatole bye mugema abantu temubimanyi mubigema ow'emmundu n'awerekera ekikazi kirina encaca kyambadde nigina kyambadde bisapatu mu lumakisi olukuuse n'ekijwenge n'agenda mu masomero ng'agema abaana b'abandi muwulidde bye bagema abaana bammwe nalekaana okuva omwaka gwa 2002 mbagamba bane 22 bane tebagema abaana bammwe 22 22 22 22 22 wabula ng'olwegamba mbadde ndese mwana kumugema gundi abaana bagende babageme n'abasumba. Waliwo omuntu yansindikidde akantu nga serwadde alanga mugende mutwale abaana babageme omusujja gwa malaria. Mugende babageme ate nze nkayana nammwe. Olunaku lwe mulitegeera nti Museveni kyekizibu kyammwe. Olunaku lwe mulitegeera nti Museveni kati kambabulira ekyo mulaba amalwaliro nga mulago buli basawo 17 baakabano. Amalwaliro waliwo eddwaliro lye baguddewo awo ekololo baliitani kati baliita simanyi hiringiwe luli baliita Paragon lya Michael Mukula ye yaligula era nannyini lyo aba bano bamusakambinga okwakananga ng'eddwaliro alitunze. Lirina ebyuma ebisinga ebyemulago lirimu abawala abanyarwanda omuntu lwako nakutunuliza otyo n'owona naddala ebyo ebisajja by'amaddu nedda mugendeeyo babajjanjabe. Mulago ku basawo 17 batemu nkiddemu ekiwulire ekintu kye bagenda oteeka mu baana bammwe kyabulabe nnyo okusinga malaria. Omusujja okuluma omuntu ekimu ku sayini nga ffe abasawo abaasoma obusawo akalulwe kali akakaawa akantu ke bayita akalulwe okamanyi kaba kaweddemu obukaawo ne kikuleetera omubiri gwe okufuna omusujja. Kyova olaba bajjajjaffe baali bagezi nga bakuyengera omululuuza n'ogunywa. Empeke ya kwinini simanyi chloroquine yalinga ekaawa nnyo eya kwinini kujimira kali akantu ne kaddamu ne kafuna obukaawo ne bugoba omusujja mu mubiri gwo. Wabula ne bajja ne batugamba nti habu sitaani. Wabula abazungu ne batema omululuuza ne bagutwala ne bagusisimba. Abayisirayiri abajja okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi ku mulembe gwa Amini batwala ensigo z'omululuuza bayina ekibira kiramba kya mululuuza. Eyisirayiri buli firiji y'omuyisirayiri ebeeramu akadomola k'omululuuza nga tegulimu kemiko bagujja Uganda bagukamula bulungi ne baguteeka mu kadomola buli wiiki waakiri anywayo ekikopo ekyo oba ebi buli ali ewaka oba mulwadde oba si mulwadde anywa ku mululuuza n'ayongera ku gundi ye obutalwala musujja. Wabula ffe batugamba nti habu sitaani. Si baba bagamba ekigaji sitaani omululuuza sitaani ebbombo sitaani kubanga ebbombo simanyi lyalula abalongo simanyi limala ebibamba simanyi likola nedda temulinywa temuligaaya temulinywa mulireke mugende babageme. Nedda mugende babageme. Omanyi lwaki eddagala ly'omusujja likaawa?
lwaki tetunywa ebikaawa byaffe Mukama bye yatuwa okuva olubereberye ebitaliimu kemiko. Olowooza Katonda yatutondera omululuuza ye yali tamanyi lwaki atuwadde omululuuza. Wabula kati golaba omwana wo bw'omuyengera omululuuza olwobeera wa bbeeyi ya wansi nnyo oyagala bakulabeko ng'oyingira mu ddwaliro omwana bamuteekeko bakulabe ng'ova mu ava ku Paragoni. Kati bagituumye hiringi we. Mugende babanogolere ku hiringi we. Temukuba ku simu yange. Twabibagamba. Obudde bugenze tukanye n'ekigambo. Ate nga ne by'okubawa sinaba na kubitandika programu entabuseeko enfuddeko. Kale tugenze ku point endala. Point endala nzizeeko ki? olutaba abepiskopi mu ggwanga olwa Uganda Episcopal Conference batubulidde nti okutya kubeeyongedde ku ngeri ya Kaluka 2026 gye kagenda okubeeramu nga bo balowooza nti kayinza okumaamirwa emivuyo egitoogerekeka. Abakulu basinzidde mu bbaluwa yaabwe namutayike y'omulundi ogwa-27 gye bawandiikidde abakkiriza bonna mu ggwanga nga bayisa galubindi mu ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Bano bagamba nti byali mu Kaluka Kawempe North kulinga okulagula ku ebyo ebinaabeera mu 2026 era basabye bekikwatako okuyimbula abantu bonna abazze bakwatibwa ku nsonga ezekuusa ku by'obufuzi. Omusasi waffe kabitumalireyo mu bujjuvu. Abasumba b'enzikiriza y'Obukatuliki baludde ebbanga ng'ebigenda mu maaso mu ggwanga babitunuulira kyamuli nga bwe bagamba nti Naasirika amanya ekikere bakibikira kwa kyeya ne kikaaba okw'enkuba kirabika ng'akaseera kaabwe okubaakibogera kabadde kakabinda. Olwaleero basumuludde ebbaluwa yaabwe eya buli mwaka eyitibwa Pastoral Letter gye bawadde omutwe nti amazima gali bafuula ab'eddembe mwe basinzidde okwogera ku buli ekibadde kigwawo mu ggwanga. Bano ababadde bakulembeddwamu ssentebe waabwe kitaffe mu Katonda Anthony Ziwa akalulu ka 2026 engeri gye kanaabeeramu ebasuza tebeebase. We observed that every election period comes with anxiety, violence, uncertainty, and a sense of hopelessness. Issues such as an even playing field for the contesting candidates, interfering in elections by the security agencies, and violence are still unresolved. Balabudde ku mivuyo egiyinza okumerukawo ng'ate gikoleddwa baabyaku. Nene obudde bugenze. Naye mu bigambo byabwe bibino byenjagala okujjamu. Bafunye okwekanga kati. Tebeekanga nga drone zitwala abaana. Tebeekanze mu kalulu ke Kawempe. Beekanze ne yalondebwa yamalira dde okulayira. Why now? Kati olw'okuba akalulu kajja basitula eddoboozi Museveni asumulule ssente. Mbadde ndaba amawulire ago Kwen TV nga ndaba ababeebaza. Banange mwebale nnyo wama banaye faaza webale. Bali mu kukanga Museveni kubajjamu ng'obudde bukyali. Tu bawandiikira ffe. Mbu bawandiikidde bannayuganda kati ffe batuwandiikira ku ki? Ffe twakuba abasirikale. Bawandikidde bannayuganda ku nsonga ezo. Bannayuganda ffe twakuba jaati nti batugamba tulekerawo okuba jaati emigo. Tulekerawo okuba ogundi okuwamba abapoliisi. Kubanga ffe tulina drones gundi eziwamba abantu. Abapoliisi 18 tebalabikako babanoonya tebabalabako naye abantu babulijjo be babawamba. Kati ffe batuwandikirako ku ki? Ebbaluwa yaabwe eyo bagikopinzeeko ani? International bodies. Bawaddeko UN Human Rights Commission, bawaddeko African Union, bawaddeko East African Community, bajiwaddeko CNN, bajiwaddeko BBC, bajiwaddeko Al Jazeera, bajiwaddeko Pape Roma. Obwo bubbi ekereziya kati emukutte. Kati ekereziya emukutte ate ebisente. Kino ekiseera kya mugano. Nkugambye kisa kya mabina yagambye Muhoozi. Egomba wali yabayeekera mpa ebikozesebwa mmalewo abayeekera mu Gomba ene sawa ya mulyo ziwa kyaliko. Bawandikira bannayuganda tukole ki tuleme kujja mu kalulu era batuwadde solution ki mu bbaluwa yaabwe mulimu solution era bakopinze kaani babulira ffe tukole ki. Eye baluwa mbadde ngezaako okunoonya leero sources mu ekereziya nyina sources zange mu ekereziya mbadde nzinoonya naye sisobodde zifuna.
naye ngenda zinoonya njogereko ko nazo abali okumpi mu office y'oyo omusajja njagala nfune ku kitabo kyonna tukisome kyonna tukiteekeyo emiko gyonna tugisome naye bagambye bawandiikidde bannayuganda batuwandiikidde ffe tukole ki tutunulidde bo ate bo bawandiikidde ffe bakopinzeekaani bawaddeko Roma Vatican sawa ya mulyo kati buli nkugambye ogenda kulaba zikalina kati ezisituka bakugambye nti eyo ya faza gundi ya Reverend gundi ya gundi wejindi ya pastor gundi kati bagezaako kukanga Museveni abajjemu ne muteekanga wali nga bakubya abaana babamenye emigongo gitandise n'okuyunga batambula imbwerwe mwekanga ziwoyina amagezi mu mutwe ate olwabuuza nga mugamba ndo tulina empisa embi ziwoyina amagezi mu mutwe ebintu ebyaggwa omwezi oguwedde bikukanze kati bwe byabaawo wakola ki ng'omwana akulaza okugulu okumenyese abawala bali mu miggo balina ebisipi mu biwato bali mu bugaali tewakola statement neegi kati bali mu budget frame gundi kati kati bakanga Museveni aziteke mu budget kati yatandise kati alina otola kuza pineti nkugambye ababaka ba parliament bali mu kulya ssente kati kiyingiddewo abanaddiini bamwekiise ennaku ezo abasirikale bali bagenda kuva essingo bajje n'obusepiki nga bakuba obusepiki ku parliament bwe najja nenjogera awo ne mbakangamu ne babawaayo emitwalo agaaga abasirikale bali bajja ku parliament kwekalakasa ku ssente zaabwe twali tukoze strategy bajje nga tusirise ne babawaayo agaaga ne babasiibula baddeeka tebabagamba ddi lwe bakomawo sebo chairman w'abepiskopi mu ggwanga eyo ebbaluwa okoopinzeekaani naani wawaddeko international bodies bategeere credibility ya information yammwe kuba bwe munaabawandiikira ensonga yammwe ejja kuba eyo ebbaluwa otuwandiikira bannayuganda tukole ki tudduke mu ggwanga otuwandiikira ffe tetubimanyi tukole ki nabadde ndi awo nga zireese wandiga ate obudde bugenda bannaayo kakati bo ababaka batula ku kakiiko ka parliament akalondoola ebyamateeka batadde abakulu abaddukanya akakiiko k'eddembe ly'obuntu ku nninga okunnyonnyola lwaki ssente ezibaweebwa mu mbalirira yaabwe tezigenda mu buvunaanyizibwa bwabwe obw'enkizo okuli okunoonyereza ku misango saako n'okutyoboola eddembe ly'obuntu kyokka bo ne beddira mu kukola ebintu ebirala gamba ng'okugula ebifaananyi eby'omukulembeze w'eggwanga ebyo ebiwanikibwa mu woofiisi okusinza ku bakulu mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu embalirira yaabwe ey'omwaka gw'ebyensimbi ogujja yabumbya 32 nezigwamu naye nga bo bagamba nti ssente zino ntono nnyo okutambuza obuvunaanyizibwa bwabwe nabyo omusasi wa Fabina era kabitumalirireyo olwalirabatukanya akakiiko k'eddembe ly'obuntu ka Uganda Human Rights Commission balabiseeko mu kakiiko ka palamenti akalondoola ebyamateeka okukubaganya ebirowoozo ku mbalirira yaabwe ey'omwaka gw'ebyensimbi 2025 2026 ngeno gavumenti yabawadde obuwumbi 32 mu obukadde 92 ku ssente zino akakiiko kataddewo obukadde 342 nga zino zigenda mu kunoonyereza ku kwemulugunya n'okulondoola emisango egy'okutulugunya obukadde 738 nga zino zigenda ku kulondoola n'okwekkaanya ate obukadde 707 nga zigenda mu kunoonyereza n'okutereka ebiwandiiko kyokka ababaka bagamba nti okusinziira ku buvunaanyizibwa bwaweebwa akakiiko kano okuli okunoonyereza ku kwemulugunya okukyalira ku bifo omusibirwa abantu gattako n'okusomesa abantu ebikwata ku ddembe ly'obuntu bano balabika ng'omulaka ate bagutadde ku bintu birala which is an example of what I'm raising, and I would like to know how much you see the portraits of the president. Now that is your results indicator, the outcome indicator you are put there. Because to me, when we avail for your resources, I want the majority of those resources to go to the core function of the commission. I think we should consider the way he put it.
that our mandate, our functions in order of in the order requires that there should be a match of the budget to those functions. Kyokka wabaddewo ebibuuzo nga byetooloolera ku bwesigirira akakiiko kano kubanga balowooza nti bannayuganda bamativu n'engeri gye bakuttemu ensonga z'okulinyirira eddembe lyabwe. You satisfied yourself that your performance as a commission answers to these targets which the constitution buli musajja munne w'amagoggooli kyebeekola mu kosasi laba nnoono gwe beetegalaba menenkerecha. Is it safe, Honorable Chair, to conclude that the missing persons are part of the 266 whose cases we are closed at investigation level, and therefore you would ask the chairperson to search the country and tell the country that those cases we are closed. You are menenkerecha. Laba wangadia amatu, laba wangadia. Laba bannange wangadia. Wangadia yebedde matu kizimbe kirambala. So n'ababyudde emimwa myaka kinaana tulina amannyo ate tuluma ensonga y'okulambula amakomera naye emulinga ebyamukasambidde kyokka amakomera ge balambula omwaka w'ebyensimbi oguli mu kuggwako bagendako ne mu buduuku bw'amagye kyokka nga baatuuka ggulu nga babaka wano babuuliza bano lwaki basalawo okugenda eggulu ne batagenda walala wonna. ataddeko ebyamatu birengejja bimasamasa sebo birina mu staffom annange enkungu gy'okumenya omukazi oyo omugongo yiwamenenkerecha naawe weyayo menenkerecha wangadya that the commission chose not to go to go and visit the detention facility in Gulu, yet here, which is the epicenter of all these detentions, here in the Buganda, here in Central, you did not visit. That is why we went to Gulu to see whether there were civilians there, and unfortunately the people we found were military men in uniform being detained there, and the conditions were not bad. Mwazo wano kweko laba lukwago bugani shifula lukwago okugezaako okutangira obumenyi bw'amateeka nga tukolaganira wamu n'ebitongole ebikuumaddembe kubanga tetukkiriza nti ebitongole oba byebimenya amateeka naye abantu mwebyo ebitongole bye bamenya amateeka. Kyokka akakiiko k'eddembe ly'obuntu kagamba nti nako kalina ebibuuzo ku ngeri kooti gye yakuttemu ensonga y'okweyimirirwa okwa munnamateeka Aaron Kiiza eyali asindikibwa mu kkomera gye buvuddeko kooti y'amagye. Stop menenkerecha wano eryegulire wamali wedde waliwo lino stop menenkerecha hiya balina kati ffe tutambulira ku records bwengenda mu komera ejinja balina kati ffe tutambulira ku records bwengenda mu komera ejinja oba ebizira wano n'ensaba baddeyo records zaabwe bakakanyiza eddoboozi gye bayingirizaako abasibe nga bakatuuka then umenenkerecha emisango gye tusoma mu admission book tetulabangamu political prison tulabamu emisango oluusi terrorism obutujju oluusi mada obutemu oluusi okukabasanya obwana obuto obulisamaanyi tetulabangako omusango otegedde otya nti beebo lwaki toyogera ku baatomedde lwaki toyogera ku babbi b'enkoko laba kumanze ndimu n'amateeka manyi nti misango negibasomeddwa stop menenkerecha sobola kugwetekawo kyesimanyi egundi oyo wadde bamusobera omusango gw'obutemu ate abatalabikako ate abatalabikako abaabo laba amatu laba ebyokumatu neba naye sente y'omusolo is menenkerecha hiya si menenkerecha now with earrings si menenkerecha sebo mpuga akusuza teweebasa oli mu kumwetega yenna yataddeko akatengi yakadizayininze yataddeko ekiwaanye buli omu asebake ne Wangadya yansobera nze sebakiwaanye Wangadya yansobera ekiwaanye kati Wangadya mwogereko ki Wangadya akolera Museveni Shifura Lukwago ali wali yenna yayengera yabivaako si ye Shifura waffe oli owa DP egumire yaboobera yenna ali mu Ibaya bwati alinga Muwarabu naye bannaye bakomishona ba human rights mugenda yingira ekkomera mugenda yingira amakomera mmwe Shifura Lukwago you are just there menenkerecha you people you should stop menenkerecha here abaana b'abantu bafa muri eyo musinika businisi binnyo
budget yonna bwe mugisaba bwe mugule subayimbu n'ebipande bya Museveni okutimba ewaka mu motoka mu office mu bulega around Menenkereche kale nga ngenda mu kigambo kamala okujayo akantu kano katini nako tukogereko tugende mu kigambo kya Katonda Sabalaze ng'omutumbi gutuuka gundi eke waagwo abo mulambo gutuse endaka pilipilitiwa la ulire emiranga babadde bamutuuse waka kati mujja bulira abaana babwe nabagamba mubulirira abaana babwe gye bali mu service mubagambe tebayisa bubi abantu musirike bangu bagambe musirike nsiba mbakubira omulango awo nembagamba buli omugamba omuntu wali mu force akole kyalina okukola mbadde sibibagamba ebintu mbw atuse kapuchola mbw abekapuchola bakubambwa emiranga gwe yaseye si muntu bwe munaba temutegedde muzannyo gwa Museveni gwala tukola kati katwetirimbule mpaka lwe munaategeera Museveni ki kyatukola tugane abasirikale abali mu force mu demu amagezi tugenda kutandika bakuba kati mobu Bannayuganda musituke mutaba polisi musituke mutaba UPDF abesiruwaza mu UPDF alina amagezi gwe kasitola banga bakugoba bagambe bannange people power our power code tukwate tukusibe emigwa tukujeke mundu tugitwale batu babulijjo kati bebayine mundu Bannayuganda spirit yeyibanda nje basabidde basasanire mwenna ekyo ne kiba mu Kampala wakati olunaku olu enkera tukeera kulayira kuba ye Museveni namala kirabanga mukikoze Museveni bwe bali bakuba tia gas ne mudduka ne mugenda mu tanka wakati ne mubera ku tanka bwe muti tajja kusulawo ate abe Kampala lwe muli kikola n'abawala bonna bajja kikola bwe mwakola eggaali e Kampala ne bazaba ku kati buli kitundu kikoze eggaali President yabaganyo ziteka ku social media temuteeka ggaali zammwe ku social media mmwe ate fe tujja zisharinga gwe kaso giteka tujja zisharinga temuteeka ggaali ku social media stop Menenkereche here government ya Museveni okumanya abasiru bonna bakadde tekuli kalina magezi bonna tebalina magezi abali mu government nabagambye government ya Museveni tekolangayo kintu buli mwaka government zonna zitula ne ziyiya okucreatinga emirimu mu budget ya Uganda temuli mu lunaku lwe bali bakoze emirimu nabagamba ekizibu kya Uganda maintenance tetulina maintenance team eyo maintenance team mu Uganda yonna eyinza okuwa abantu obukadde buna emirimu eyo maintenance ebeera n'abalinga abayinginiya abakimanyi then netekako abakwerege okitegedde ejja eyina emitendera gy'abantu naye okusinga ebeera y'abakwerege nti eyinza okuba nga eyina department ng'eyina abasoma bana kati ng'abo ttiimu y'abasoma abana bakozesa ttiimu y'abataasoma 15 ne mukola maintenance mu bintu byonna laba abaana bano bwe bakola maintenance muleke Victoria nga Uganda tekiyina tebayambako ng'ogwo mulimu mulamba gavumenti yeddugaza ennyanja bakola emidumu bwe gisitula kazambi bwe gisitula kasasiro bwe gimuyiwa muleke Victoria abantu abandi badde ne maintenance ekola ku kulongoosa emyala enkuba negenda otonya nga teri mu kasasiro bw'aba mu kasasiro emyala gino girina okubaamu obutimba nga busengejja kasasiro buli luvannyuma lw'ebbanga ne wabeerawo akatimba luvannyuma lw'ebbanga ne wabeerawo akatimba kaakati enkuba bw'ekya ne bagenda ku katimba awo ne bajjawo kasasiro eyakuttewo okitegedde nga basasulwa nga mulimu kati kasasiro bw'ava ekirinnya bigo bwayingira Kampala bw'ava e Kampala bw'agenda paka muleke Victoria abaana ne bakiraba amalala NTV akawungezi ke baleetedde okunoonyereza kulaga nti abantu abasoba mu bukadde 40 obulamu bwabwe butunuulidde nnyanja Nalubaale era okwetooloola etundutundu lino lya East Africa abo mwe bajja 10 kye batwala mu maka gaabwe kyokka buli lukya ennyanja neeyongera okutabangulwa olw'okugikyafuwaza nga abantu bagisulamu ebintu ebya plastika saako n'ebirala ebyo ebitavunda kino kitegeeza nti mu myaka eyo eginaddako ennyanja eno Nalubaale ebyennyanja ebikwatibwamu oba ebivubibwamu bijja kuba bya munyoto olw'obulabe obuli mu plastika
plastika oba ebintu ebitavunda ebyo ebisulibwa mu nnyanja eno. Kyokka olw'okuwala embeera eno waliwo ekibinja ky'abavubuka bo abeesowolayo okulaba nga bakolako ekyo ekisoboka okulaba nga babulongoosa ennyanja eno nga bajjamu plastika oyo abantu gwe basuulamu. Omusasi waffe yatuta obudde okulondola abavubuka bano engeri gye bakolamu ekikolwa kino era katulabe bye yabasanze bakola. Parliament government tebalina yalina mageza nyanja na Lubaale tusanze akabinja k'abavubuka bano nga batandise okugolomola eryato ku makya okwolekera ebuziba w'ennyanja. Kino bakikola buli lunaku okumala ennaku 5 eza wiiki. Olwaleero bakkiriza naffe tubawerekereko nga boolekera ekizinga Ssenene okugogola ennyanja. Eryato baligolomodde baliggusa mu kifo kino kibagamba nti obukyafu bungi bwe buggweera ne bulegama. Awatali kwesikamu emirimu gyabwe bagitandiseeko nga balondamu ebicupa n'obuveera ebyekukumye munda mu kitooko kino. Nga bamazeewo ebiri muno tweyongeddeyo okutuuka ku myalo egiwa amazzi mu nnyanja egigajja mu bitundu by'Ebweyogerere ne Bukasa. Omulimu guno abavubuka bano abeeyita Uganda Junior Rangers bakutandika mu 2016 nga batandikira Luzira ku Port Bell. Kaakano bawera abavubuka 50 ng'ekisinga okubagatta kwe kuba nti bazadde baabwe bangi ennyanja eno eyabamira ne bafuuka bamulekwa. Kyatusikiriza okuba nga tutandikawo ensonga eno yali ya mukulu Faizo yasobola okuba nga avaayo n'atusomesa ku bulungi obuli ku nnyanja yaffe n'engeri ey'okukuumamu ennyanja yaffe ng'enyirira. Ono atugulidde nti bayonja emirundi 3 mu wiiki wabula nga mu biseera by'enkuba ennyanja ekyafuwala nnyo. Waliwo ennaku 2 ziba za kuyitamu nga tulongoosa plasitiiki n'ebiveera ebiri ku nnyanja nga tutandika okuva ku makya ssaawa 2 paka ssaawa 7. Olunaku olulala olwokusatu lwetukola ku nnyanja luba lwa kudayivinga wansi mu nnyanja okuggyamu ebitimbatimba ebiri wansi mu nnyanja. Era atubulidde nti bayonja oluusi ne batuukira ddala ku lukalu nga kasasiro taggwa mu nnyanja. Ennaku 2 ezisigadde tulongoosa ku gino emyala egiyiwa mu nnyanja obukyafu. Laba ennyanja. Oluusi nga bakola bakoli ku mirambo gy'abantu abaatwalibwa emyala oba ababbira mu mazzi. For example twajjayoko omulambo ogwa Gundiyo lecturer wa Makerere University twamusanga ali ku mazzi yali afiiridde ku mazzi waneeno twamusangawo twakasanga mayite eziwera 8. Ekyennaku tebalina bikozesebwa bimala okwanganga embeera ng'eno gy'olabira ddala nti essa obulamu bwabwe mu matigga. Ebiseera ebisinga tusanga ebikyafu nga bingi obikwatamu oluusi n'olwala n'ofunamu obulwadde naye ng'obujjanjabi butono. Kuno si kwe kusoomoozebwa kwokka kwe balina. Okusoomooza kwe tusanga mu guno omulimu okubanga tetulina buyambi bumala tugambe nga amafuta. Ekirala ennyanja eno waliwo ennaku ezimu tuba tugenda okulongoosa nga injini zaffe ezo muziraba zirina propera wansi ne tuba nga tugwa mu bitimba ebinene nga tetusobola naffe bennyini kukyeyamba nga twandibadde twetaaga ebintu ebimu bisobola okuba nga bikola ki bituyamba. Buli wiiki bagamba nti bakuŋŋaanya kumpi ttani namba eya pulastika mu mazzi gano nga kaakano batakula mitwe okubaako kye batandika okumukolamu bamwenogeremu ku nnusu. Kampani nnyingi ezisemberedde ennyanja ne zimanya mbu amazzi ge zikozesa mu makolero gaazo amazzi ge zikozesa mu companies ne bavaayo ne batukwatirako kati ngaffe abalongoosa mu nnyanja twetaaga mashini oba bavaayo ne baba nga basobola okutufunira mashini ng'ezo ezisobola okukola pavers ezisobola okutukolera emigo gy'abalema okuva mu plastic ono gwe twejjiddeyo mu nnyanja kiba kituzzaamu amaanyi okuba nga tulabanga ekintu kye tujjayo mu nnyanja tusobola okikolamu ekintu naffe kye tuganyulwamu ngaffe abavubuka bakikola. Olida amagezi abaana ge balina Museveni talina magezi gayinza kukola ku creatinga mirimu ng'emirimu giijo. Okuteekawo ttiimu eyinza okulongoosa ennyanja Victoria yonna ogimalayo abo abantu kakadde kalamba. Wabula yasobola okuteekako amagi okukuba abavuba naye tebafaayo obeeyingiza biki obeeyingiza biki bo tebafaayo wabula bakusange n'ekyennyanja. Naye abaana bakulaga okugirongoosa guyinza okuba omulimu naye n'ebivaamu nabyo bisobola okuvaamu raw material namba esobola okuvaamu products. Ebyo byonna Abanyarwanda tebabimanyi naaka naye omwana we Uganda ataasoma akimanyi. Wiiki bakola ttani ya kasasiro eryo kolero ddamba liba lifulumya products. Bagambe basobola okukolamu tiles, basobola okukolamu pipe, basobola okukolamu emidigo gy'abalema, basobola okukola ebintu bingi ebisobola okuvaawo nga gavumenti eyina ekkolero eryo
senge badde ya bannayuganda ng'eyina ekkolero eryo tebereza abakola mu nnyanja obawadde emirimu abakola mu kkolero obawadde emirimu ekkolero liyingiza ssente wabula buli kalimu ke twekolerako Museveni kateekamu abanyarwanda tewali mulimu gwe Museveni gwe yali atuwadde mu ggwanga Uganda gavumenti ya Museveni tekolangako mulimu n'ogu nti eri kuruutinga abantu bayingire mu mulimu guno mupya tekiriyo emirimu gyonna yagisangawo byatambuliramu byasse emirala abantu ba bulijjo beba egunjirawo emirimu gyabwe abantu bakera ku makya ne batandika okuvuga bodaboda z'eggaali kati ng'abavuzi bafuna nnyo naye nga bakoowa nnyo kubanga bakozesa ggaali amaanyi mangi ne bagula obupikipiki obutono bubadi bwe baayitanga mu mmwanyi z'abala kati abaasumukamu bali abagira ne baleeta agundi abaabuleetanga ne basampolingako ku bajaaji era abantu ne badda ku bajaaji bodaboda bwe yamala okukwatayo kati agitaddemu abanyarwanda kati abanyarwanda be bannannyini ba bagiyita eyo apo eyo yababodaboda bagiyita batya uba bagiyita ani eyo ya gundi eyo ya bodaboda ekampala bagiyita ani ababaka jaketi aka pinki simanyi pinki biki ebyo bagiyita ani n'ateekamu abanyarwanda kati bannayuganda bakolera abanyarwanda kubanga bakuwa apu yaabwe kyokka pipiki yo ne bakuwa apu yaabwe simanyi bakola batya gw'olya commission safe border ne mu motoka bwe bityo bantu bebe kulyetingira emirimu tayinayo kintu kye yali atukoledde tebalina na budget yaku tetulina bantu batuula think tank ne balowooza kati tukulyetinga emirimu omulundi guno mu budget batuwe tukulyetinga kino tebiriyo zonna zigenda bwerere wabula abantu ba bulijjo kye beekoleramu nga ye Museveni ajja akibajjamu abantu we beekolera akatale nga Museveni ajja akatwala abantu we beekolera stage nga Museveni agiwa abanyarwanda tugenze mu kigambo we bali katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tuze mu kigambo kye kitukuvu jangu okosomesa oyigize tabani bone bawalabo mu linnya la Yesu kigambo kino kiganye kibe kiramu kibe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya la Yesu amen. Olwaleero njagala kwogera ku Uganda ne bannayuganda obudde bugenze. Kamba bulire Uganda Mukama yatutonda n'atuwa omukisa ensi yaffe yagitonda bulungi teyina buzibu. Bannayuganda Mukama yatutonda nga tuli bantu bagezi tuli bantu bayiiya wogenda okukirabira waawano buli Museveni watunyigiriza tuyiye ekirala ate ne tubeerawo baamenya abaana abalina bukiyosiki ku nguudo za Kampala ne mu Kampala abaali basala CD simanyi biki memory card biki abaana bakabanga bamanyi tebagenda kuddangulu ne bakwata abatembeya abaana ne beeyiyiza obutembeyi ne batembeya ebintu ne babagoba ku kkubo abanyarwanda bali mu Uganda batembeya. Buli muntu wenna ali wano ng'oweddemu essuubi wulira kino munda muggwe Mukama yakuteekamu ebyomuwendo. Ekintu kino nakyogerako ne ngamba nti ebintu ebyomuwendo Mukama yabikweka wala ne mbalaga omuntu juzi baamenye tawa okugulu naye waali mulamu kubanga okugulu kuli kungulu kuluma era si kirungi kumenyeke naye senga ekyo kyali kimukutte ku mutima senga mufu ebyomuwendo omungi Mukama yabiteeka munda nga bwolaba obugagga bw'ensi bwe yabukwata n'abuteeka munda mu ttaka n'abikweka eyo gy'obisimula. Uganda buli wayita waliwo ebyobugagga ebyomutaka Bayibuli yakitugamba bulungi nnyo ngenda kisoma wano nga Bayibuli tugamba mbawadde amazzi agakulukuta mu biwonvu ne ku nsozi n'ebyobugagga n'amayinja gonna ago g'olaba bugagga nago munda mulimu obugagga ne mutaka wansi mu nsozi ntaddeyo ebintu. Bw'atyo Mukama bwe yakola abannayuganda n'atuteekamu ng'ovudde ku bugagga buno nakugambye amaaso gano bwe tugasomako munda eri wabaayo amaaso amalala gali ge twasomyeko eggulo. Bwe twogera ku mikono waliyo emikono emirala okimanyi waliwo omulema w'emikono naye ate ng'alina emikono ng'omuntu w'omunda alina emikono era nga ye alina omulimu gwe akozesa abantu abatalina mikono abantu 15 mu kakampani ke omulema nga wano kungulu mulema naye ng'omuntu w'omunda mulamba era n'abeera director ng'ekintu yakigeneratinga n'aliwana nakyo nga talina mikono n'alikurutinga abalina emikono. Genda wali opposite ku Blue Room awo simanyi oba bakyaliwo abalema
ku Bululu mwawa ku Nakivubo opposite Nakivubo nga si ku paaka naye wano naleka wakatale k'abalema naye omulema yaba mu ngoye ze nga atudde bw'ati ng'abavubuka abalamu be bali wali be bakuba 5 10 mama jango olabe wano mama bugato ng'ayina abavubuka abalamu 6 yali wali kuba yabagambye nze njagala 12 kati tubone bayimba 5 mama 5 3 buli atunda ng'oli yajjako 3 ze oba 5 ze gwoba olutunze gumu kitundu ate customer alemera kuzooli eza nannyini era olutunda gwe n'otafunako fuba okulaba ng'okubaddako okitegedde omulema agenda okusituka mu bigoye byabo nga yenna amagulu gali bwe gati ng'agenda ku bodaboda nga bamutikkako nga bamuvuga ng'agenda n'ekkunje bwe riti omuntu ow'omunda mulamba nabagamba Museveni yakola akabano ako kolaba omanyi lwaki akabano ako katuleekanira omanyi lwaki aba bano babalekanira naddala mu bibuga wakati ono wenjiri oluvaawo ngolo najja yasolokolerawo nya mama wenenye okuzikirira abamu babikola babigenderedde amakanisa ne gasula nga galeekana papa mugambe eti aleluya kuba aleluya sitaani taddukanga waali kuba aleluya kumi nti ekyalo kisula kwebyo do you know why bakikola bakigenderedde tofuna obudde obutuula okukozesa ebiri munda muggwe mukama bye yakuwa olunaku lw'olibeera mu kifo ekisirifu ne weezuula n'onoonya ebiri munda muggwe ojja kuwulira ng'ogaziwa munda muggwe ofune solution ekujja mu kizibu wali ofunyeeko ekizibu nga tolina bw'okivaamu omutwe ne gukuzunga ne gukuluma n'olowooza maama yafa n'olowooza simanyi mukoddomi wakojja waba wasenga yagenda taddanga mubbakubira n'olowooza x n'ogamba leero x bwe mukubira nzisa ebirowoozo n'ebidduka n'otambula naye oba oliawo ekirowoozo ekimu ne kikugamba kubirako gundi ne weekangamu n'owulira ng'omutima gutedde era n'owuka n'omugamba munnange gyebale munaye omwana bamutaddeko eccupa nye munnange basabye $15 sirina ogizza ddi kale gundi mpe ennamba ya MTN abo ababa n'okutuleekanira ng'emisana n'ekiro tebaagala tutuule kulowooza biri munda muffe obugagga Katonda yakwata obugagga n'abuteeka mu bwongo ne mu mitima gyaffe naye bannayuganda tetufuna budde bulowooza bw'oba oli Uganda tufuna budde bulowooza waliwo abantu be nasoma nabo n'abantu be mbadde nabo mu kivulu wawawawa bambuuza naye Wire yeggwe oba kyogamba Wire wali mugezi bw'otyo ng'olina amagezi ago wagajjawa era bwe nali nga ntandikawo mu myaka gya 2022 baŋŋamba kati ebyokwogera obiyina era otukuba naye katulinde okulonda ku ggwe tulabe ogenda kuzzaako ki kuba kati era ojja n'oyogera ebyo era babakubye tiyagaasi nkole bwe muti katulabe okulonda ku ggwe tulabe oba onoddamu n'obitubuulira tulabe gy'onoobijja waliwo eyakuwadde ebyawandiikibwa okulonda ne kuggwa twali bangi nkyaliwo wane Doha ne bw'oyita mu kibuga Doha oyita mu kibuga Doha nga towulidde ng'ombe evuze nga towulidde yadde empiso ne bwekugwako ogiwulira nti empiso egudde buli kimu kiri mu kasirise wano ofuna obudde obulowooza nali naakajja wano nakuba nazimba amayumba nga naakajja wano banagenda kuba pulaani otulaba otukulokation ng'ensi yonna esirise ng'olinga agirimu wekka nogamba kakati ngenda kufuna kati nfuna akadde kamu emitwalo emeka emyezi 7 kati nguleyo kapoloti bwe mala nzimbe kuzimba wali nteekewo enkoko bwe mala oteekawo enkoko nteekewo embizi kati wali ekyemmanga nteekewo embwa bwe mala embwa wali nteekewo enkoko gekanga eyo pulaani n'ogiyuza nogamba nedda eyo ennyumba n'ogimenya n'ozimba endala neyo nga buli lunaku olowooza birala n'okwata peni n'owandiika n'okola n'obajetingira ssente za myaka 2 nogamba kati wano ntwala 2 kakati wano mpandiika 6 n'entwala 3 bannange n'obala ebintu obwongo ne butandika okutambula ng'oyina obudde obulowooza ekyo nno kyenjogera bankuba kyeyo be basobola okukimanya mwenna wano bankuba kyeyo pulaani ze mwakamenya bannange bale bankuba kyeyo tulina ebintu tuli ba investor
tuzimba buli lunaku, tugula amataka buli lunaku, tukola bizinensi buli lunaku, naye ogenda okutuukibwa kanga toyinaako neegi. Mukama buli nkuba kyeyo gyali muwa ekisa, muwa omukisa, muwa obulamu, muwa amaanyi. Ekikulu mu byonna atuukirize pulaani ze. Wano olowooza n'otuuka n'okuzimba ekizimbe ku Kampala Road. Ng'otudde wano ng'oserese bw'oti, kati nzizeyo wali. Museveni yakikola akigenderedde wano obutatuwa mirembe. Bannayuganda okuva Museveni lwe yajja tewakyali muntu alowooza. Emirembe bwe gibula mu ggwanga tosobola kufuna budde bulowooza. Mukama yatuzimbiramu eby'omuwendo munda muffe. Kyova olaba Museveni bwe yagoba abaana, buli wabagoba n'abafunza bw'ati. Bwe yatemako abavubuka abaakolanga mu kampani ezo eza gavumenti biki n'atema simanyi cost cottage simanyi biki, abo be baagunjawo bodaboda. Be batandikira mu zi bodaboda abo. Ffe tuzze buzijjo wano.